Sinkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza oba ng'otuwuliriza we bali kwekumira ku Yugi Update TV. Amagye ga UPDF gasumuludde omuliro kintegeeza nti emmundu amasasi ganyoose ku ba civilian mu disitulikiti ye Agago. Basse abatuuze b'oku kitundu be basanzeewo ku sport. Tetumanyi nsonga lwaki bakikoze naye ng'omwogezi wa poliisi annyonnyoddewo ati kiki ekiviiriddeko amagye ga UPDF gano okufukirira amasasi eri abatuuze mu disitulikiti ya Agago. Oli ku Yugi Update TV kosinzo bango tuuliza obale kwekumira ku mayengo gano gwatannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeerenga otweyungako ddala bulungi nnyo. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwebale omulimu gw'amaanyi ogwo mukola ogw'obutaweera okulanga mutuwuliriza ne mutuninga Yugi Update TV. Ennaku zino tukimanyi bulungi nnyo UPDF yeefudde baana baliwo mu kugezaako okubanga bakyoboola eddembe ly'obuntu saako n'okulinnyirira eddembe ly'ebisolo kuba tebataliza. Tulinga abazeewo mu myaka gy'enkaaga ejyadduka eggwanga we lyalimu instability twali tulowooza gy'emirembe twagireka naye tulaba ate gijja girabikibwawo. Simanyi kino ekintu kye bagezaako okuspreadinga mu bitongole ebikuumaddembe gavumenti oba enaasobola okiyimiriza oba banaasobola okikontrolinga kubanga bwe kinaabava mu ngalo bajja kuba tebakyasobola kufuga ekyo kye batandiseewo. Kubanga eno strategic incident ebaddewo mu disitulikiti ya Agago eya Uganda Uganda People Defence Force UPDF abajaasi okugenda mu maaso okusanga ka gurupu k'abasiviliani nga kali mu kunywamu nga beenyweramu nga balina mu kuzannya cards. Kigambibwa nti mu disitulikiti eno yateekebwawo kafyu naye basangiddwa nga bali mu kunywamu nga bakuba ne ku matatu nga essaawa eyateebwawo abatuuze ba authorities okubanga abatuuze babeera abweru esukkulumyemukko naye nga bali awo bali mu kunywamu. Okusinziira ku mwogezi wa UPDF spokesperson Mwenda atuwadde confirmation ng'agamba nti nno ensonga eyaviiriddeko gunfire eyaleetedde abantu nkuyanja okubanga bafiiramu. Kino nno kyabaddewo wakati w'essaawa 8 ez'okumakya nga UPDF babadde balawuna nga batambudde ne ka battalion nga bapatrollinga mu areas basobole okuba nga baenforcinga curfew regulations nga ebyateekebwawo aba authority mu area. Oluvannyuma lw'okuzuula ba civilian abatuuze nga bali mu kabaala akamu nga bali mu kunyumirwamu nga ba broken out nga bali mu kubamu ku matatu awo. Oluvannyuma embeera engeri gyezzeewo okubanga bafukumirwamu amasasi eryanikiriya era tebagyogedde. Ye agamba Mwenda nti amagye oba bajaasi basanze ka gurupu k'abantu mbu nga kagezaako okuviolatinga kafyu nga bamenya amateeka ga kafyu agaateekebwawo bu authorities. Mbu ebyaddiridde kwe kusumulula emmundu okukuba abatuuze amasasi naye gwe ng'olaba kisaanidde eyo ensonga ekubye abantu abo amasasi. Era ayongera n'agamba nti nno ba officers babadde ba orderings bainsuwalinge bamaking sure nti abo abamenye amateeka abatagendedde ku restrictions ezababwera okusobola okulaba nga bakuuma kafyu basobole okuba nga bakwatibwa newankubadde eryanyi ery'enjawulo lye lyakozeseddwa era eryaviiriddeko abantu enkuyanja okuba nga bafa. Era abatuuze bavuddeyo ne bagamba nti nno badimandinga justice kwabo ba victim
abagenze maaso n'okuba nga battibwa nga bakozesebwako eryanyi eriyitiridde. Bagambye nti nno amateeka ga kafyu tegayinza gezaako kubanga galwiza lutinga kufa kw'abantu ng'abantu bemukutte mu kafyu. Kibadde tekiteetaagisa kubatta na kubakubamu masasi kubanga bano baadde ba civilian, baadde batuuze. Waaki baadde balina obbakuba amasasi? Abatuuze beemulugunya. Ebitongole ebya human rights groups era bivuddeyo ne byogera ku kuttibwa kw'abantu bano. Era bayise independent investigation wabeerewo action ku ba UPDF soldiers abaakoze kino kubanga kyadde kikolwa kya butujju. Bagambye waliwo engeri nnyingi nnyo ez'okwandolingamu kafyu violations. Abo bonna bonna bamenya amateeka ga kafyu. Naye ekyokwata okuba abantu ba bulijjo tebeerangako option. Abatuuze bagamba era beemulugunya nti wabeerewo civil rights organizations newankubadde UPDF ekakasizza abatuuze nti eno incident bagenda kuba nga bagihandolinga era nga basaasidde nnyo obulamu bwabo obubuziddwawo. Naye okunoonyeza kugendagenda mu maaso kukolebwe n'abo abakikoze bakangavulwe. Obadde ku UG Update TV nga kusinza oba ng'otuwuliriza era webale kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Gw'atannatweyungako kirira wansi olw'ekigambo subscribe kikooneko ojja kubeera ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Baganda bange bali Qatar, Oman, UK, Saudi Arabia, Qatar, Dubai, South Africa, abali mu Canada namwe abali mu Nairobi, Kenya. Mbalamusizaako nnyo mwebale kwekumira ku UG Update TV. Mbagaliza weekend ennungi. Mweraba.